bagambye nze emirimu gye nakola teginkwasa nsonyi. Bwe nali nkola obwa Houseboy mukama wange ye Godfrey Ssentongo naliko olw'enkima okumala ebbanga. Kati mbeera kugiremeramu nandibadde ate siwasawuwo. Akati awo nalyoka nenjivaamu. Ensanyusa okulaba abantu bano basanyusa okulaba. Waliwo oluyimba lw'olwenzinira kuwona amazina ndoza bakutuukako nadda baluyita Gyenvudde. Kaakati Gyenvudde oyo ansanyusanga afande Asani Kasinje bw'agambye omuntu bwe yeerabira gy'avudde afuuka muzibu nnyo mu nsi muno. Abanga aga nti avudde waggulu n'agwawo n'abeera n'ebitiibwa ebyo. So Gyenvudde oluyimba nze lunkolera. Tetulina abo DJ tawulina. Wanji Mukama yebazibwe. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya bampita Musa Sali. Ku side eri oyinza okumpita Bebe Kulu, Big Size, Bawazuwena, Atawo. Sijja kwogera bigambo bingi nnyo kubanga olunaku lwa leero luyinza okubanga lunsuseekoko. Pastor wankute kiifiifu nkuwuliriza bulijjo naye ate leero kisuseewo. Kwegamba Katonda mwebaza obulamu bwampadde. Katonda mwebaza okumpisa mu byampisizaamu n'ensigala nga ndi mulamu okusobola okubeera ekyokulabirako oba ekitabo n'okusobola okukozesa erinnya lyange okuyamba abalala okubikkuka amaaso okusobola okutambulira mu kkubo ettuufu ery'obulamu. Obulamu bwange buwanvu era nsaba nsigale nga ndi